kirungi kye mukola okubanga mubona emboozi zaife ku YY Media mwebale kutugobera kituyizaamu amaani era tusaba iwe otubona oba oliawo okobere n'oyo owundi akaali kutegera nga YY Media eriyo abe nga yena asobola okujja maiso n'okubona emboozi zaife. In short, tusaba yaka bakali kusubscribinga to go ahead and subscribe. Okusubscribinga kikwamba kunti buli mboozi yetu banga tutayo oba omu ku bantu abasooka okugifuna amawiro ogafuna gakaali maka ogafuna nga gakaali konko ogafuna nga gakaali makambwe waliba kufuna mawulire nga abantu bagasomye. Wano kwa YY Media twewaayo okubawa emboozi mu bwangu era emboozi oba oliawo edizimba n'emboozi detulowooza nti sobola okukyusa ku bitundu byaife n'abantu baife. Nsaasira abo abali mu mbeera embi era nasabira n'abo oba oliawo abaviire mu bulamu obw'ensi nti emyoyo gyebe Katonda agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Abali n'abalwaire tubasabira era nga at the same time n'abalwaire bene bona tubasabira kuba eriyo abo bakubitanda babona YY Media. Nze Yazidi yolisigira owebusede mu bikado nga bwe mukiidi bulungi nti ensi Uganda eri kujja mu maiso n'okungubaga olw'okufa kwa abaire speaker wa parliament JACOB Oulanyah. Bintu bingi bijire nga byogerwa era nga abantu bali kwogera naddala ku nfa ye. Waidi olunaku olw'Esande sawa dali nga 7 awo President Museveni yajja amaiso yalangirira nti abe speaker wa parliament JACOB Oulanyah afiire mu bulamu obw'ensi eno era mu message ye eri abana Uganda oba oliawo yabisa ku mikutu gye eja Twitter yalaga okunula yakuba ati ng'ensi tuli mu kiyongobero era tufiirirwa ino. Wabula ekyembi nti President Museveni tiyakolera bana Uganda speaker wa parliament JACOB Oulanyah oba afiire ki era yakuba nti ebisingawo aida kubibakobera. Wabula abana Uganda bangi balwire nga bali kwenda okutegeera oba oliawo JACOB Oulanyah yafiire ki ekiviire ku abangi okutandika okutaawa ebigambo n'okuteebereza ng'emuli kubibona ku social media. Abantu batandise okwogera yafiire kino babete ab'emu ntebe omwo ebereyo beina bamulwanisa mu kalulu ere beyesimba nayo omolo eriyo eyamuwa caayi mu Kampala. So ebigambo bingi biri kujja nga byogerebwa oba oliawo ku social media nga n'abantu abandi tibabidde ku mutwe n'amagulu. Wabuuza oti yo byoli kwogera ku wabitwalira anasobola okukobera aye nga ali kwogera bwogere aye oba oliawo tulowooza nti kiviira ku gavumenti okulwawo okobera abana Uganda ekituufu kyene abeere speaker wa parliament JACOB Oulanyah yafiire ki nga wemwabitegeera obulungi era tuli kujja kubyogera kano. Gavumenti yalangirira olunaku olw'okulonda speaker omuyaka owa parliament ya Uganda era nga bali kujja kumulonda olunaku lw'okutaano nga Chief Justice Owinyi Dogo naye kujja okubereza okulonda kuno nga bwe kiri mu mateeka era nga twawina abantu batandise okutolayo empapula okusaba ekifo kino. At the same time tuwaine nti eriyo abantu abataka okuva mu bitundu ebyebusoga bona baviireyo bayogera ku kufa kwa speaker wa parliament JACOB Oulanyah bakati ebe bali kwogera nga ati olumbe lwandibanga oba oliawo lwava busoga ate babidde ku mutwe n'amagulu bakuba ati abantu baikiriza nti JACOB Oulanyah oba oliawo Katonda yamutwalira embulamu obw'ensi. Abasoga twayogereku ku nabo bakuba nti yes eriyo abamuku abaanigirizibwa olwa JACOB Oulanyah okwesoma ku kifo kya speaker wa parliament nga bakuba ati mbu abamu kubasoga mbu kyabakosaamuuko okufiirwa ekifo kino kuba mbu kuba ali nga bafunaako okulya bali bafuna akawogo wabula bakati ebyabeera bamusoniwa era babireka era bafa bakuba bana Uganda ati ebigambo ebiri kwogerebwa ati oba oliawo olumbe lwandibanga luviire oba busoga ati ebyo tibabidi bo abasoga
mbo basonibwa Jacob Oulanyah era babaire nga batandika okumusembeza nga bamwenda era nga bakola emirimu. Mwidukira bulungi nti era abasoga balala bano bayita ni Jacob Oulanyah ku mukolo ekamuli okuba omugenyi omukulu ofukosi bawaya bulungi. Enfu eyo omusaadha oyo atulumye ino ng'abantu nga tutweremu ebyobibiina tutweremu ebyamawanga okufaaza yendeza mu muntu kufa abaire musaadha munaife waire nga bire ebindi abaire abikola nga nenge jatukosaamu mu busoga wano ekitufu kya kiri nti mu busoga buno Oulanyah omugenzi Katonda amuwa ekiwumula ekyomulembe aye nga yatukosa yanina yegavwa yanina kuita afwali etwali tulyanga yaninawo okuva kolo abasoga twechakalana tusubandala tutulya mama ife bamugemako. So Oulanyah tumusabira Mukama Katonda amulamize mirembe kuwa kufaiza endeza kufa kulungi aye nga yatukosa ife abasoga nolwaino lwokufa Oulanyah ayo okufa ku Oulanyah abantu abasoga kitwaire nga kikulu ayi mwene yene embera de yene yebisabubi okusulasula ebintu byakadaga mu office yetya kitwala nga kikulu nga ni mwene akali mugemya yatandika okusulasula yasula ne byakya bazinga abasoga tinaba mwise ayi Katonda mwene amusalire nga wakufwa. Enfa y'Oulanyah etulumye ino nga ife abana Uganda era tusabira Oulanyah ekiwumula ekyomulembe aye ensonga eyindi ife nga ife abasoga tumwende zambi emukola mbi abantu baidata wenkola nti abasoga nabayise Oulanyah ate kitali kitofu. So kulwa ife tuzira tabu n'Oulanyah Mukama muwe ekiwumula ekyomulembe. Ife nga abasoga twazala tubaina mivino kuba nti spika itoke kusubiramu ebintu bingi sogera musaadha abaire mwevu kikulu musaadha abaire akuma ebisera ate omusaadha abe muvumbu nga litamide ku kintu kyayogera nga anoera ku kintu kye musonga songa okutwazala nga abasoga tufirirwe ino. So ebyo byatubeere nga tubifunye wabula nga kyetulina okubakubeera ekindi nti n'abantu ab'enganda edda omugenzi abe speaker wa parliament Jacob Oulanyah bakalubye okwikiriza nti oba oliawo speaker wa parliament yafuire natural death nti yafuire nga abantu bonabona we bafa nti oba yafuire nga baba wange yafa n'omuntu owundi bo bali kulowooza nti yandibanga bamuwa butwa era nga twabweneku ku baba w'omugenzi omwami Nathan Okoli ng'oli baba wa Jacob Oulanyah kati afuuse omugenzi omuzeeyi wabaire ayogera ku n'abamawulire yalaze okunola eri okufa okw'omwana we wabula yalaga nti tafuire bulwaire bwene buno bwa buliddo tafuire enfu eno omuntu yena yali supposed okufa nti gabula mwana we yandibanga yaweebwa butwa era nga baba Oulanyah mwami Nathan yakubira abamawulire ati mbu mutabade we nga ali kujja kuliya ku kitanda yabaire Seattle mu United States of America mbu yamukubira ku akasimu yamukubira ku mbeera eriwo yamukubira ebirwaire byalwala oba oliawo n'ebyama ebindi ebyekusifu muzeeyi ebyalo byokwogera were nga muzeeyi yakubye atali kwenda lumbe lwa mutabanege bayotemu byabufu zino wabula yakubye nti alina ebyama bingi byayogeraku ku ni mutabanewe ku isimu n'amukobera. So nga amawulire gati gali era nga twabweneku nti n'olunaku olw'eiggulo eriyo abamu ku bakungubazi mu kitundu eky'Omolo Jacob Oulanyah nti abaire akiikirira abaviire ne beekalakaasa nga bagemye ebipande nga balaga butali bumativu n'enfa ya abe speaker wa parliament era nga at the same time twabeeni bamemba ba parliament okuva mu kitundu kya Acholi bona nga balaga obutali bumativu eri enfa ya Jacob Oulanyah nga balowooza nti oba oliawo ono eriyo omuntu ow'omwoyo ogweiko ow'omwoyo omubi omuntu atendeza omuntu wafitina oba oliawo yamukozera ekintu era nga twabaina abamu ku bamemba ba parliament nga balaga okutya nti naddala abantu baibwe abali kufunanga obukulu nga bava mu bitundu ebya Acholi nti oba oliawo batandise okuyitibwa mu nfa etali nnungi. Kino kyayidire mu kiseera nga einuma awo twali twakafiirwa omujaso w'amaanyi Lokech yena nga yali avuira mu bitundu byene ebyo. So bamemba ba parliament bona balaze okutya baka gavumenti evweyo ebakobere ki wabula omwogezi wa gavumenti mwami Chris Balyomus
yavuireyo yawakanya ebiri kwogerwanga ati butwa ati omugenzi JACOB OULANYAH bamuwere butwa yakati no ati mu byokufa kwe eziramu ku bya butwa ati yafuire natural death wabula yabala yabakoba nti balindirire postmortem report eyido okubasomerwa Chris Baliomus yasabye aba family n'abantu bona nga kote bana Uganda bali ku social media bayogera bigambo ati balinde nadala ebaluwa oluvaino mulwe kwekabedde Omulambo oba omubiri gwono ye bali kujja okubawa oba oli okiwandiise postmortem report nti bagirinde ayenga mwene yasambaza ebigambo ebyokuba nti ono yafuire butwa yakati no ti yafuire butwa yafuire natural death era yali yakoba bana Uganda nga kotere n'Aboluganda abako n'ab'emikwano nti balindire postmortem report nga wenkobere mu kusooka nti gavumenti erangirire nti okwiza speaker wa parliament kujja kuba akalulu kajja kulondebwa Lwakutaano kino bakikoze olw'okuba nti amateeka agaliwo galobera oba oliawo deputy speaker wa parliament butusaawe yasigerewo Aneta Amongo okujja okwetantala mu parliament n'atandika okukubiriza parliament oba oliawo nga balowooza nti asobola okugikubiriza baleeta omubiri gwa omugenzi JACOB OULANYAH bagusabira mu parliament yakati no ati amateeka gakoba nti speaker alina okulondebwa speaker omuyaka alina okulondebwa mali emirimu ng'onaafiire then emirimu gya parliament gyeyiramu okutambula bukwaku era nga ekiriwo kiri nti ng'omubiri gwa JACOB OULANYAH gukaali kwirizibwa mu iwanga bali kwenda baboneke nga balonda speaker wa parliament kuba amateeka tegayikiriza deputy speaker kujja mu maiso na kukubiriza nti amada parliament nga mukama waafiire so tebubona nga balikola obwangu baboneke nga bamulonda by Friday era nga gavumenti yalangire nti olunaku Lwokutaano bali kujja okulonda era nga wetwogera wano bo ab'ekibiina kya NRM batandise okola kakuyege era nga tusuubira nti olunaku lwaleero bali kujja kutandika okubona nga bawaaya amaina naddala aba bali kwegwaniriza ekifo kino bali kujja kutaaya amaina gaibwe akuba twabaineko ku mwami Tango Odoi akulira ebyokulondesa mu NRM ng'alaga nti buli saawa eno ali ready okureceiving amaina gaba bali kwenda naddala ekifo kya speaker wa parliament so embeera etoweeri aye nga wembakobye nti abantu okuva mu Acholi sub-region bali kwenda gavumenti era ebairiza ekifo kino ekyobwa speaker wa parliament balikoba nti bali kwenda gavumenti ebawa omukisa balonde speaker wa parliament wabolera nga ava mu bitundu bya Acholi so tutuidi oba kinaasoboka bona tubalinze okubabona nga besimbawo kuba ezire banaabaga bubwa ekifo nga tibesimbyewo so tulowooza nti bona buli abasobola okwesimbawo wabula nga nekyo aye nga akalwe kanaba kagiire bulungi Olwokutaano tusuubira nti over the weekend omubiri gwa JACOB OULANYAH basobola okuguleeta mu iwanga muno emikolo okujja gyabanga gitandika okutambula bulungi kufa kwa JACOB OULANYAH kusanalize nensi saawa dino kubanga ekintu ekyagwe twabe tukikisuubira saawa dino embeera oti neeno omusaadde oyo atulumye ino tulina okunula kw'amaani ino so nze kyenenze mu byonna byonna nti ekiba kiri kujja mu maiso kitambule mu mitendera tutegeere n'okuzika kandi amala gajjayo okumala gazike ku musaadde oyo bana omusaadde oyo anumye ino tulina enaku nningi ku mutima olw'okufiirwa mukwano gwaife muganda waife muzeeyi waife JACOB OULANYAH tunolwa ino olw'ensonga nti tufiirwa omusaadde omugezi mu Uganda wano baye bamubuzaabuza aye nga omusaadde abeere mugezi ino mukaali ku YY Media ndiyo lisigira yazidi abakali ku subscribing please go ahead and subscribe nga wembakobere nti eri yabasoga batwogereko nabo naddala tubabuuza ku bya enfa ya speaker wa parliament JACOB OULANYAH batuusa okusaasira bakoba ati bona bali kukungubaga wabula bakobamuku nti yabakosaamuku
weyavuganya ku kifo kyabwa sipiika nti sipiika yaliko yali asinzira mu ofiisi eno okubayamba okubawa emirimu okubakolera ku bizibu byibwe ekintu kyebakoba nti oba oliawo takakikola wabula bakoba nti bali kukungobaga okufa kwe era bamusonyiwa bambu ebya byona oba oliawo ebyasiba baka nti bali walala naye era bana bayogera infa baka ati abaire musaada mulungi nga musaada mugezi oba oliawo abaire n'ebintu ebingi byabaye kujja okwera ewanga lino muli kuwawa media mwebale kubona mboozi daife abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe